Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'ekitongole kya Human Rights Watch kizzemu okubanga kifulumya statement empya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naddala ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Human Rights Watch gye njogerako eno si Human Rights Commission eya Mariam Wangadya wabula eno International Human Rights Watch nga ze zimu ku international watchdogs ezigenda maaso n'okukola investigations mu mawanga ag'enjawulo naddala ku ddembe ly'obuntu erigenda maaso n'okuba nga lirinnyirirwa kakati okusingira ddala mu mawanga gano aga Africa naddala mu East Africa okusingira ddala era specifically eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Tanzania kubanga gano amawanga abiri ge gasinze okubeeramu okulinnyirira eddembe ly'obuntu newankubadde nga n'amalala weegali wabula ekitongole kino kikola investigations nga kituukira ddala ku ground nga tekiri ku byambu. Kakati mu kitongole kino kigambibwa nti nga balina branch nga bayita mu branch yaabwe eri mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi batuuka ku ground era nga ba eye witnesses babawadde amawulire ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi era nga balina obukakafu nti Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa. Jukira ffenna ababadde bagoberera bwe mwalaba Muwanga Kivumbi ng'aleetebwa mu kkooti e Butambala yajja aliko masiki yajja akuumibwa abasajja abaali bambadde ebintu ebitali bya bulijjo nga balinga abajjaati balinga aba SFC balinga abakuuma omuyeekera oli Ssaabayeekera yennyini wabula nga kigambibwa nti bino byonna byaliwo Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'ennaku ezaali ziweredde ddala 19 okubeera nga litalabika kati kigambibwa nti bino byakolebwa olw'okubeera mbu Muwanga Kivumbi yali yatulugunyizibwa. Kati ekitongole kya Human Rights Watch bagamba nti balina obukakafu era waliwo ne ba eye witnesses baalaba bino nga bikolebwa oba abaalaba ku Muwanga Kivumbi nga yatulugunyizibwa kakati baafulumiza statement mu kiwandiiko kye ngenda okukusomera otegeere international community bwegenda maaso n'okuba ng'esensera mu ggwanga erya Uganda kakati bano baagassemu n'emboozi ez'abannabyabufuzi abalala abali emabega w'emitayimbwa. Y'ensonga lwaki wawulidde reports ez'enjawulo w'ebiwandiiko eby'enjawulo nga bifulumira kumukumu nga kigambibwa nti international community erabika etandise okutabuka embeera etandise okuba nga erinnya enkandaggo abakulu abali mu buyiza bw'eggwanga erya Uganda ebintu byandiba nga bitandise okubakaayira. Ensonga za Muwanga Kivumbi zandiba nga zigenda kubafuukira akayinja mu ngatto. Ekitongole kino bafulumiza statement ngenda kuyitira mu kiwandiiko kino tukitegeere bulungi nnyo kyokka ku statement yaabwe kwe tugenda okugatta emboozi oba statement gye twakusomera eyafulumizibwa omukulu amanyiddwa nga Voluka Taka ono nga yakulira oba ssentebe ow'ekiwayi ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu kitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga UN Human Rights Commission. Omukulu oyo agenda maaso n'okuba nga akikulira yafulumya statement n'akola okulabula eri eggwanga erya Uganda naddala abakulu abalikulembera n'ategeeza nti eddembe ly'obuntu erigenda maaso n'okulinnyirirwa mu ggwanga erya Uganda baliraba babyetegereza babimanyi era n'avumirira n'ategeeza n'abawa n'ensalessale bino mubitereeze abakulu abali ku buyinza bw'eggwanga erya Uganda bino mubitereeze bunnambiro kyokka ziba teziri busa ne Secretary General oba Ssaabawandiisi ow'ekitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Antonio Guterres naye n'afulumya statement era ku nsonga ze zimu ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda yategeeza nti ebigenda mu maaso mu Uganda mbigoberera bulungi nnyo era essaawa yonna statement enaatera okufuluma. Kyokka bwe tuba twogera ku bino International Human Rights Watch eno watchdogo ya bitongole bino nga kwogatta ne ICC oba International Criminal Court kakati bafulumiza report era wano nja kusomera bano bakwatagana batya bw'owulira Human Rights Watch ng'efulumiza statement manya ekitongole ky'amawanga amagatte kiri wali koti y'ensi yonna eri wali individual countries nga America ne UK nabo baba bali awo essaawa yonna ekijja kiba si kirungi eri abakulu abali mu buyinza byonna ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa yandibanga bikolebwa olwa pressure egenda maaso n'okuba nga emountinga okusinziira ku reports ze tulina. The Uganda International Human Rights Watch connects to the United Nations and individual countries like the USA, UK through advocacy, lobbying, publishing investigative reports to pressure them into changing foreign policies and enforcing human rights laws. Ekitongole kino kipressurizinga ebitongole ebyo nga United Nations, emikago nga European Union, individual countries nga United Kingdom, eggwanga erya United States of America n'emikago egitali bimu okubeera nga bakola ekyo kye bateekeddwa okukola nga bakyusa international human rights policies okwetoloola amawanga kati kitegeeza International Human Rights Watch kye bakoze kigenda mu maaso n'okuba nga kikukunulayo abakulu abali mu kitongole ky'amawanga amagatte kigenda mu maaso n'okukukunulayo abakulembera amawanga nga America n'eggwanga erya United Kingdom. Ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi zandiviirako abakulu zandibazaalira ebitukula
Makai byazalira ku nsiko. Kakati njagala kubanga nkusomera ebiwandiiko bino, njagala okukuzayo mu statements ez'enjawulo ezizze ezikolebwa teweerabira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali afuluma mu katambi k'engendo okuwanga mmaliriza vidiyo eno. Yategeeza nti ekitututte oba ekimututte mu ggwanga erya United States of America si kabonero ka butiitiizi nti obadduse budduse mu ggwanga. Yali agenze kusaggula, yali agenze kukonkona ku nzigi zino. Kakati we twogerera ebibala byandibanga bitandise okugenda maaso n'okubanga birabika, wabula nga sinaba kubanga neeyongerayo. Nsooka okusaba gwe wennaagoberera eyalabye vidiyo yaffe eya vidiyo teyabadde nnungi nnyo, era nsooka okwetondera buli mugoberezi wange wano akkiriza mu mpeereza yaffe tetutera kwagala kubawa vidiyo zitateredde, naye ebintu bino byatucyankalanamukko bikaddiyeemukko. Naye tusaba mbuba nsaba bwabaawo omuntu yenna eyagoberedde vidiyo eri, nsaba ogendeko mu comment section ombuulire oba sound ku mulundi guno alikkiriya. Ebintu bino byakyankalanyeemu ne tufuna we tweyazika ne tutereeza. Era bwe wabaayo omuzira kisa yenna nga bw'omanyi ti studio eno teekateeka zino kumpi mmwe muzikoze era maanyi gammwe. Kati nsaba bwe wabaayo omuzira kisa yenna kwetaaga emitwalo si mingi nnyo 25 gyokka okufuna ke bayita mikisa, then tusobola n'okufunayo ku muzindaalo newankubadde nga guno gwe tulina gukyasobola okugira nga gututwaza tegunnaba kufuna nnyo buzibu wadde nga gukaddiye gugattibwa tugugattagatta bugassigasi, naye ekisinga obukulu kye bayita mikisa. Sirina bwenjiraga wano naye nga eyaffe yaleese obuzibu. Kati simanyi oba eno gye batwazise eteredde bulungi. Nsaba wabaayo awulira nga wabaddeko ku vidiyo gye twasembyeyo okukola n'owulira eddoboozi nga teriteredde, obuzibu buli mu kintu kyaffe kino kyakyankalanye. Kati ne tusitenkanya kino ekigira nga kitutwaza. Naye wabaayo omuzira kisa yenna okkiririza mu mpeereza yaffe ngero oyagala tutulongoose kwegamba ekintu kibeere nga kiri kiriya nnyo, twetaaga emitwalo kati 25 gyokka egya Uganda, 250 zokka zibeere nga tutereeza ekintu kino tubeere nga tutambula. So wabaayo omuzira kisaasobola osobola okutuyambako. Bwe kiba kiganye yagenda tusondereza mpola mpola paka wetunaakitereeza, naye nga kaweefube wakulaba nga tukuweereza ekintu ekiri massive sound nga ali kiriya, ekifaananyi nga kiri kiriya nga bw'omanyi tugezaako okutereeza mu buli bbanga lyonna okulaba nga twakiri tuwa ekintu ekigwanidde. So kakati awo we tuli, naye nga mu byonna ngenda kusooka kutwalako mu kitongole kya Human Rights Watch abaafulumiza statement nga basinziira mu branch yaabwe ba ofisi yaabwe esangibwa mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya. Ngenda kukusomera ekiwandiiko kino nkutwaleko ne mu kiwandiiko eky'omukulu amanyiddwa nga Volker Turker wa Human Rights Commission wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte, naye yavaayo n'abaako ebigambo byayogera. Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Antonio Guterres naye teyakomaawo, yagamba era yategeeza ng'ayita mu mwogezi we nti ebigenda mu maaso mu Uganda mbyetegereza bulungi nnyo era mbimanyi, essaawa yonna ekijja tugendagenda mu maaso n'okuba nga tukituukako. Kakati njagala tugyewo akalango kano then nzije n'ekiwandiiko kino awatali nsonga yonna tutataaganya tubeere nga tutambula otegeere nti mu ggwanga erya Uganda essaawa yonna ekijja kirabika nga si muntu. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gwatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone 256. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ekitongole ekya International Human Rights Watch bagenze maaso n'okubanga bafulumya statement enkakali era nga bw'omanyi bwe twali twakava mu kalulu bano abakulu era be bamu ku abo abaasookera ddala okuvumirira n'okulaga nti tebakkiriziganyizza na bivudde mu kalulu ne beegattibwako amawanga ag'enjawulo ng'eggwanga lya United States of America, ne beegattibwako ebitongole oba emikago egy'enjawulo nga EU Parliament, ne bagenda maaso n'okubanga bavumirira nti bano abakulu abakulembera eggwanga erya Uganda eggwanga balitutte nga property yaabwe. Kyokka nga bye bigambo bye bimu ebyayogerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ku platform emu naddala mu EU Summit, amujjukira kye bayita Geneva Summit,
mujjukira kye bayita EU Parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuwa omwagaanya n'abaako statements yafulumya era nga statements ezo zikyagenda maaso n'okuba nga zireeta obunkenke kyokka nga ku bino international community nayo tetudde ku mulundi guno bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nga ate bata akaka kakati bino byonna maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakutegeeza nti mu diaspora gy'agenze oba ebweru w'eggwanga gy'agenze si kabonero ka butiitiizi agenze kusagula agenze kulwana ng'ayita ku front ey'enjawulo kubanga wano ku front ye wano eggwanga erya Uganda yagiriko era buli kimu yakikola wabula nti ayolekedde eggwanga lya Amerika asobole okukonkona ku nzigi ez'enjawulo kakati tutandise okulengera oba oliawo ebibala ebivudde mu ntambula ezo ebibala ebivudde mu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera mu ggwanga erya Amerika wenjogerera nga bitandise okuba nga bizaala kwegamba results zitandise okuba nga zirabika kakati wuliriza ekitongole kya Human Rights Watch nga bayita mu branch yaabwe esangibwa mu ggwanga erya Nairobi mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi bafulumiza statement nga bagamba nti ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda tubiraba naddala okusinga oludda oluvuganya era omuntu omukulu gwe bakulembeza ye Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ne bye yakolebwako oba oliawo bye tutasooka kumanya bano bakola investigations era okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti n'obujulizi babulina nti era bano baafuna kye bayita eyewitness n'abanga yagambye bw'ati a witness who saw Muwanga Kivumbi upon his release told Human Rights Watch that he had scars on his head, arms, legs and back apparently from the beatings. Muwanga Kivumbi jjukira yali mu ssaati nga kizibu okumulaba kakati mbu witness omwe yasobola okumulabako oba yasobola okubimanya yategeeza abakulu mu kitongole kino ekya Human Rights Watch Muwanga Kivumbi baamukuba nti era ayina ebinuubule mu mugongo ayina ebinuubule ku magulu ayina ebinuubule oba enkovu kakatuziyita enkovu ku bitundu bye ebyenjawulo ebitaasobola kulabikira mu kamera okusinziira ku statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atadde ku mukutu gwa X bw'atyo ne ku mukutu gwa Facebook kyokka mu bujjuvu nga biri mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu official website ey'ekitongole kino ekya Human Rights Watch kyokka nga bino byonna bibadde byogerwako ne mu Parliament era ensaawa yonna onaawulira ekigenda okuva sayidi eyo kati ebimu ku bikolobero bino ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa bibadde nga byogerwako ebbanga lyonna kati nga sinnakutwala wala leka tusooke tugyewo ekiwandiiko kino ekirimu bw'oyinza okuyita obujulizi obwogeddwako by'oyinza okuyita ebigambo bye basinziddeko okutegeeza nti Muwanga Kivumbi wadde mwe mwamulaba kutambula mwamulaba kubeera nga musajja mugumu ayogera wabula mbu yatulugunyizibwa n'obujulizi weebuli kyokka atejjukira mu statement eyasooka Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti okusinziira ku reliable sources baakizuula nga Muwanga Kivumbi baamutulugunya to near death era ng'ennaku bannayuganda ze baamala nga bamubanja ekigendererwa kyali kyakugira nga bamujjanjabajjanjabako bagende okumuleeta oba oliawo ng'ebiwundu bisobola okukwekebwa ng'omuntu asobola obutabitegeera oba obutamanya nti Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa kati ziba teziri busa. Human Rights Watch ne bafulumya statement egenda maaso n'okubinnyonnyola. Wuliriza mu statement eno gye bafulumizza ku official website yaabwe aba Human Rights Watch bagamba nti ekisinga okunyiiza mu bino byonna kwe kulaba nga ne charges bazidropinga nti oluvannyuma abantu batulugunyizibwa bawambibwa ne batulugunyizibwa ne bakolebwako kumpi buli kikolobero kyokka ate oluvannyuma charges ne bazisula nga kiringa ekiraga nti baba tebalina musango kwegamba nga ne gavumenti yennyini eringa ekikkaatiriza nti wadde gundi ono twali twamuwamba naye ekituufu omusango teyagulina kubanga oluvannyuma bawunzika bagudropinze kakati wulira mu kiwandiiko kyabwe bagambye opposition politician tortured faces abusive charges investigate ill treatment allegations drop charges. Wuliriza kati ogwo gubadde mutwe bawandiise nga basinzira mu ggwanga erya Kenya balinayo office bana ba International Human Rights Watch bawandiise nga basinzira mu kibuga Nairobi ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. The Ugandan authorities have brought abusive criminal charges against an opposition politician Honorable Muwanga Kivumbi apparently based on his criticisms of the president's son who is head of the armed forces, Human Rights Watch said. Ekiwandiiko ekyafulumye ng'ennaku z'omwezi 4 mu kiro ekikeso olunaku olwaleero nga bagamba nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda baleeta kye bayita abusive criminal charges emisango egyo giri abusive ne bagiteeka ku muntu era nga ku luno bagiteeka ku waludda luvuganya Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform nga si mulala ye Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi eyali omubaka akiikira abantu b'e Butambala nti kigambibwa okuba okusinziira ku kuvumirira kw'abadde akola eri General Muhoozi Kainerugaba
n'ebigambo by'abadde akozesa ebirimu okutegeeza abakulu abali mu buyinza nga Muwanga Kivumbi ne banne bwe bali mu kaweefube w'okubajjako oba okubasuuza obuyinza. Ebigambo Muwanga Kivumbi bye yayogera mubijjukira, ebimu by'azaayogera mubimanyi, kigambibwa nti bye bimu ku ebyo abakulu bye basinziddeko okugenda mu maaso n'okuba nga bamuteekako emisango gino. Naye Muwanga Kivumbi yali yabalabulako nti newankubadde bino biri bwe bityo, newankubadde bino byogerebwa, yabalabula n'abagamba ne bwe munaakola mutya. Gano amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omulembe guno temuyina bwe mugenda kubadda, temuyina kye mugenda kukola kubeera nga bino mubisavaivinga, just mugula buguzi budde, naye ate ekijja muyinza okuba temujja kukyagala. Mu Uganda tewakyali muntu yenna asobola kuyimiriza maanyi ga Kyagulanyi Ssentamu. Wano wansi w'enjuba twagala kutegeeza Museveni ti ne bwana akola atya, ne bwana atusiba, nobody can stop National Unity Platform because it's an idea whose time has come. On July 29th, 2026, the authorities charged Muwanga Kivumbi, a deputy president of the National Unity Platform, Uganda's main opposition party, with inciting violence and managing an unlawful society after unlawfully detaining him for 19 days in an unrevealed location. The day after, he was released on bail for separate political related charges. Nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwo guweddemu bijjukira, Muwanga Kivumbi nga bamuteekako omusango ogw'okuincitinga violence. Okajjukira teyakwatibwa mu mateeka, yawambibwa buwambibwa. Bwe baamuwambira ku roadblock emu mu bitundu by'Empigi bwe yali ava e Butambala, ne bamutwala ennaku 19 zeyamala nga talabikako, tewali n'omu amanyiwa gy'ali, era wano bakugambye unlawful detaining him for 19 days in an unrevealed location the day after he was released. Nti ku musango gwali kumuvunaanibwa omulala yaweebwa bail, bamulirizinga n'agenda maaso n'okuba ng'ayogerako n'abantu be ab'e Butambala. Kati engera n'essaawa 24 tezinnawera nga n'akataayi tekannasala, Muwanga Kivumbi yaddamu n'awambibwa n'amala ennaku endala 19 nga tewali amanyi mayitire ge, teri amanyi wa gy'ali. Kati kigambibwa nti bano kye basinzidde, zimu ku nsonga ze basinziddeko okutegeeza ensi nti bano abasajja ebintu bye bakola oboolyawo tebiri mu layini. Muwanga Kivumbi is one of the several government critics that the military has in recent weeks arbitrarily seized, held incommunicado and handed over to courts for abusive prosecutions. Bakugamba bano ba Human Rights Watch nti bakimanyi bulungi nnyo. Jjukira nakugamba bano bakola investigations ne batuuka ne ku ground ne bayinterviewinga n'abamu ku bantu mu nkola ey'ekyama. Mujjukira report gye twakusomera nga kalulu kabira byunkaga kakagwa mu January. Kakati ne ku mulundi guno bwe bakikoze, bagamba bakimanyi bulungi nnyo okusinza ku investigations zaabwe n'okunoonyereza kwe bakoze nti Muwanga Kivumbi y'omu ku abo abangi ennyo abaludde oluvuganya, abawambiddwa buwambibwa, ne batwalibwa mu bifo ebitategeerekeka, ne baba heldinga incommunicado, then oluvannyuma lw'okubatulugunya n'okubakolako effujjo mu ngeri emenya amateeka ne baba handing over eri courts. Court zino ne zibaggulako emisango kye bayise abusive prosecutions, ne zibateekako emisango oluusi nga tegiri nayo. Wuliriza wano. Ugandan authorities are weaponizing the justice system to harass and target its critics and opposition. Ono amanyiddwa nga Ashwani Budo Scholz, ono nga ye deputy director owa Human Rights Watch era nga asinzidde mu ggwanga erya Kenya, ye yafulumiza statement eno. Yagambye nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda balina akabaddi ke bakola. Jjukira ono ali mu ggwanga lya Kenya, akola nga deputy Africa director ow'ekitongole kino ekya Human Rights Watch. Yasinzidde mu ggwanga erya Kenya n'ategeeza nti okusinziira ku investigations ekitongole kye zikoze bakizudde era bazze bakizuula nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda weaponizinga courts. Courts zino zirina kuba independent nga zisala emisango okusinziira ku professionalism gye bakozesa, ate okusinziira ku grounds entuufu omuntu wabanga ddala omusango agulina. Naye ate nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekozesa eryanya ery'emmundu kwegamba n'abalamuzi bano ne baba manipulatinga nga balina kusalirawo biragiro order from above. Katonda agamba twakizudde ekyo. The government needs to end these malicious prosecutions and instead ensure accountability for the numerous rights abuses and scaling up of human rights violations in the country. Uliriza.
bana aba Human Rights Watch baagambye nga bayita mukulu ono gwenkugambye Deputy Director wa Human Rights Watch naddala ku kalwa Africa yagambye si kusaba wabula kulagira gavumenti y'eggwanga erya Uganda bateekeddwa okulekeraawo okukola bino bye bakola okuweaponizinga essiga eddamuzi kwegamba ne baba nga abalamuzi basalirawo ku biragiro bya muntu. Yagambye nti bino balina okubirekeraawo okusiba abantu ku misango egitali gyabwe gyasobola okuba babavuganya. Bagamba nti eno strategy bagimanyi gavumenti ya Uganda egikozesa era bo bagamba aba Human Rights Watch bagamba kino kiteeka okukoma. Gavumenti ya Uganda eteekwa okukiyimiriza bunnambiro kyokka teweerabira ne statement yafulumizibwa Paul Kataka ow'ekitongole ky'amawanga amagatte ku ddembe ly'obuntu naye statement yemu gye yafulumya abakulu bali mu kugamba gavumenti y'eggwanga erya Uganda si kugamba nti bagisaba wabula bali mu kugiragira kino kyekola ekirekeraawo bunnambiro. Kakati nga ekitongole ky'amawanga amagatte ekya ddembe ly'obuntu Paul Kataka nga bwe yafulumya statement n'ekitongole ekya Human Rights Watch bafulumiza statement. Kakati kalito keerabira nakugambye Human Rights Watch ne United Nations n'amawanga nga America, UK n'amawanga amalala Bufalansa, bla Germany bikoze bitya bonna investigations Human Rights Watch ze bakola ba Amnesty International ba International Watchdog endala zezikola ze basinziirako bano tebakoma ku pressurizinga bitongole bino kubaako kye bakola wabula babayambako n'okukola investigations zino UN wetasobodde kutuuka bano babatuukirawo. Kakati oluvannyuma lwa bino emboozi ey'okutulugunya Muwanga Kivumbi n'ebigambe oba n'abamu ku bannabyabufuzi abalala etandise okuba ng'ereeta obunkenke abakulu batandise okutya era bwe bigambo bwe byavudde omukulu n'atuuka n'okutegeeza don't beat people. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. Abazzi b'emisango omukulu yagambye nti oli kabeere ng'alina omusango mukwate mumuteeke mu mateeka temumukuba naye nga mwenna mukimanyi ngenda kukuwaawo statements zazaafulumya ng'abakubiddwa atuuka n'okugamba nti abo baabakuba bulungi ka pressure okuva international community katandise okuba nga keeyongera. Ekitongole ky'amawanga amagatte UN Secretary General amayiddwa nga Antonio Guterres yavaayo ne statement gye buvuddeko ng'ayita mu mwogezi we n'ategeeza nti ebigenda mu maaso mu Uganda kubiraba ka pressure we kaba nga keekeyongedde statement singa zino ze zikaleese. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. Uganda yalagirwa Secretary General Bassabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga amagatte Uganda okusigala ng'egoberera enfuga ey'amateeka okusigala ng'egoberera ssemateeka w'eggwanga erya Uganda oba baagala oba tebaagala kubanga kwe balina okufugira bannansi. Kati Antonio Guterres ng'ayita mu mwogezi we yategeeza nti byonna ebikolebwa mumukkakkane mumanye nti tubigoberera era ekyokukola tukimanyi wabula omukulu ne bamuwa nsalessale bamutegeeza nti bonnambiro ayimirize oba gavumenti ye egende maaso n'okulekeraawo okutulugunya abantu n'okukola ebikolobero ebifaanana bwe bityo kati zibadde teziribusa international watchdog yaabwe gye basinzira oba gye bakozesa okujja wano mu Uganda ezimu ku ezo eziyambako okugenda mu mawanga ag'enjawulo ne bakola investigations then bwe bajja ne bahandinga over reports UN nayo ebiseera ebisinga ne reactinga kati bamanyi buli kimu ekyaliwo ku mboozi ya Honorable Muwanga Kivumbi kyekiwandiiko kye ndi mu kusomera bwe bunkenge obuli mu kweyongera. Wuliriza. On July 10th, armed plainclothes and uniformed soldiers dragged Honorable Muwanga Kivumbi from his car at a police roadblock and drove off with him to an unrevealed location. Bano bamanyi bulungi nnyo era baagoberera bulungi nnyo akatambi akaafuluma nga Honorable Muwanga Kivumbi awambibwa. Bawandiise ne bakugamba zaali ngenda kuza mwezi 10 mwezi ogw'omusanvu abasajja abaali muleeya n'abamu abali mu ngoye ez'amagye bajja Muwanga Kivumbi mu motoka ye bamukwata ku roadblock yali MPG ku police ne bamuvuga ne bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekitamanyiddwa. On the morning of the July 19th, the soldiers left him at a police station in Kampala, media reported.
mujjukira nti Muwanga Kivumbi abasajja bwe baamuvuga baamuleeta ng'ennaku z'omwezi 19 nga wayise ennaku 19 ne bamuleeta ne bamusuula ku poliisi y'e Nateete. Abasajja bennyini jjukira wano ffe twafuna bufunyi report nti Muwanga Kivumbi bamusudde ku poliisi y'e Nateete. Human Rights Watch bali mu kugamba nti era abaamuleeta zaali budde bwa kumakya baali basirikale b'amagye aga UPDF be baavuga Muwanga Kivumbi ne bamuleeta ne bamusuula ku poliisi y'e Nateete. Kati ekibuuzo kiri nti baamugjawa. Jjukira amagye gaamwegaana, poliisi yamwegaana, kakati ate magye ge gaamuvuga ne gamuleeta ku poliisi y'e Nateete ne bawepone. Poliisi y'e Nateete neeweebwa ebiragiro bamuvuge bamutwale ku kkooti e Butambala bamuvunaane omusango gw'oku inciting violence. Kati Human Rights Watch bali mu kwebuuza baamuvuga bamugjawa. Eyo gye baali bamuhelding incommunicado ate nga yajja aliko ebinuubule nga kiraga nti yali akubiddwa bubi nnyo. N'endeeta gye baamuleeta ng'ebibuuzo bikyeyongera, abasajja Honorable Muwanga Kivumbi yandibafuukira akayinja mu ngatto. Statement efulumye era tukyagenda maaso n'okuba nga tubikuwa. Wuliriza. The police took him 66 kilometers away to a magistrate's court in Butambala later that day, where they brought new charges against him. Based on the charge sheet, Muwanga Kivumbi's charges arise from a speech he made on his supporters at a public gathering in Butambala on the day of his initial release. Bakugamba nti baamuvuga kilometers 66 okumutuusa e Butambala. Olunaku lwennyini ne bagenda maaso n'okubanga kkooti e Butambala bamuteekako emisango emipya egy'oku inciting violence. Ng'emisango egyo giva ku speech Muwanga Kivumbi mbu gye yali akoze mu kiro ekyali kimu kwegamba bwe yali ayogera n'abantu e Butambala bwe yali yakateebwa. Speech eyo mugijjukira, sijja gikomyawo olw'obudde. Muwanga Kivumbi mbu speech eyo yamuviirako ebizibu era agenda maaso n'okubanga bimuteeka mu mbeera eno. Kati bano aba Human Rights Watch bagamba bino byonna tuzze tubifollowinga. The authorities did not specify the basis for the charges in the charge sheet, but in a video of his speech seen by Human Rights Watch, Kivumbi criticized President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the chief of Uganda People's Defence Forces, for engaging in politics as a military officer. Kinajjukirwa Muwanga Kivumbi mu bigambo yayogera ku bantu ab'enjawulo basatu. Yayogera ku Janet Kataha Museveni, yayogera ku General Muhoozi Kainerugaba, yayogera ku Museveni yennyini, in fact n'ayogera ne ku wookuna Anita Among. Naye mu bonna abo yacriticinga General Muhoozi Kainerugaba nti oluumira magye, lwaki ate weetaba mu byobufuzi ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka. Kati jjukira kino ekito mu mateeka era bwe kityo bwe kiba. Military serving military general takkirizibwa kwetaba mu nsonga za byabufuzi, alina kusooka kuwummula. Kati General Muhoozi Kainerugaba mbu abyetabamu. Kati Muwanga Kivumbi ebigambo bye yayogera, ekitongole kya Human Rights Watch ebigambo bino baabiraba era bagamba akatambi bo ke bayina ke basinziirako ba Muwanga Kivumbi ke basinziirako genda maaso n'okubanga bamubuzaawo. Bagamba nti mu katambi kano temulimu yadde ekigambo ekimenya amateeka, so ate bye yali ayogerako yali avumirira ebyo ebikolwa ebimenya amateeka abakulu be bagenda maaso n'okubanga bakola. Human Rights Watch bagamba bino tubimanyi era Muwanga Kivumbi bino yabikola. Speech gye tulina yali kituufu, yagenda maaso n'okubanga abikola. During the July 29th court hearing, Kivumbi said that the security officers who abducted him blindfolded him and took him to a location he could not identify, where they held him for days in a small room and kicked and beat him until he bled from his head. Muwanga Kivumbi yali mu kkooti e Butambala nga 29. Kkooti ng'egenda maaso n'okumuwuliriza oboolyawo n'okumuteekako emisango gye baamuteekako. Yawulirwa ng'abannyonnyola. Human Rights Watch bagamba naffe twamuwulira bulungi kuba yakozesa lulimi Luzungu nga nnyonnyola. Abasajja ab'ebyokwerinda bamukwata ne bamusiba ekitambaala, bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekitaategerekeka era nga paka nakati tannategeera kifo ki bwe baali bamututte. Era agamba bano aba Human Rights Watch bagamba nti Muwanga Kivumbi yayogera byonna twagenda okukola okunoonyereza nga bwe biri. Baamutwala mu ka small room ne batandika okumukuba ne bamutulugunya ne bamukolako buli fujjo lyonna paka we yatandika okubuliidinga oba okuvaamu omusaayi ku mutwe. A witness kakati wano ye statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakozesezza aba Human Rights Watch nga bategeeza. A witness who saw Muwanga Kivumbi upon his release told Human Rights Watch that he had scars on his head, arms, legs and the back apparently from the beatings.
kano ka statement ye ntabiro y'ekiwandiiko kino kyonna ky'olaba. Statement eno yokka yokka bwe gubadde omutwe omukulu. Aba Human Rights Watch bagambye eyalabako Muwanga Kivumbi n'amaaso ge, jjukira nakugambye bano bakola investigations batuuka ne ku ground. Mujjukira mu kalulu statement gye nakusomera report gye baakola interviews nga batambudde mu districts eziwerera ddala mu ggwanga erya Uganda. Bagenda batambula district kwa district, abakola okunoonyereza, bakola interviews, babuuza abantu bennyini ku ground, bababuuza ebyaliwo n'engeri gye byagenda maaso n'okuhapeninga. Kati wano bagamba nti mu musango gwa Muwanga Kivumbi a witness oba eyalabako n'amaaso ge yategeeza omukutu guno oba yategeeza ekitongole kino nti Muwanga Kivumbi yalina ebinoobule, yalina enkovu ku mutwe ze tutasobola kulaba na kamera, yalina enkovu ku mikono, ku magulu, eno mu mugongo, nga zino enkovu zikakasibwa nti zaava ku kumutulugunya n'okumukuba bwe baamutuusako bwe yali ali mu buwambe eyo mu kaluumu kalike yategeeza nti baamutulugunyizaamu. Kati wuliriza. The authorities had initially arrested Muwanga Kivumbi on January 22nd alongside scores of other National Unity Platform supporters around Uganda's contested general elections on January 15th, holding him until he was released on bail in July. Muwanga Kivumbi had been running for a parliamentary seat during the elections, which he lost. Bano bagamba Muwanga Kivumbi yasooka n'akwatibwa ku veeri mu kalulu aka 2026 nga 15 January. Era basooka ne bamukwata nga 22 nga akalulu kaakaggwa awayise ennaku nga 7 ebyaddirira bwe bitwe ebyaddirira. Kakati ab'obuyinza baamuteekako emisango. Muwanga Kivumbi emisango gye yeegaana n'agenda maaso n'okuba nga agigaana tagikkiriza. Kakati ebitongole ebyenjawulo bizze biripootinga Muwanga Kivumbi ku nsonga ze. The Agora Center for Research, a Ugandan organization, reported that the armed forces killed at least 7 people at Muwanga Kivumbi's home, including election officials who had run into a garage for safety during the raid. Kimanyi tinaabamu bali bali ku nsonga z'ebyokulonda battibwa mu garaji ya Muwanga Kivumbi. Agora Center for Research eno ngeri emu ku organizations mu ggwanga erya Uganda baaripootinga nga bategeeza ekitongole kino n'abantu ab'enjawulo nti ab'ebyokwerinda batta abantu abewerera ddala 7 mu maka ga Muwanga Kivumbi, okuli ne ba election officials nga battibwa mu garaji ya Muwanga Kivumbi ne bali bagenza okukwasaganya ensonga zino. Okuzzaayo emabega olwo ekiwandiiko kino kiriflecting era ekiwandiiko ekye baafulumya mu 2026 mu January nga kalulu kaakaggwa. Ebyuma byaffe bwe binaatereera obulungi tugenda kukuzzaayo statements zonna ozikomezeewo. Kyova olaba bagamba nti gwe wenna ng'okkiririza mu mpeereza yaffe tusaba oyinza okubaayo eyo n'otugamba ejja 25 okugula mikisi eyo egenda okutereeza ebintu ezo kanziteekeko kiba kyetaagisa tubeere nga tukijjawo. Kakati tukyakulukuta eno emboozi tugenda kugigoberera tukuzzeeyo kkona emabega tugirinkinge ku kino ekiwandiiko kye bafulumizza, tugirinkinge ku kiwandiiko kya Amnesty International, tugirinkinge ku kiwandiiko ekyafulumye ekya United Nations ekitongole kya Mwanga Magatte Volker Turker kye yagenze maaso n'okuba nga afulumya nga bw'ogenda okubiwulira. Kati essaawa yonna we twogerera nga ekijja kirabika si kya bulijjo. The Ugandan authorities should urgently and impartially investigate the circumstances of those killings and hold those responsible to account. Ekitongole kya Human Rights Watch mu statement yaabwe eno, kano ka statement akookubiri, key statements mu kiwandiiko kino, wuliriza, bagambye nga tebasaba tebeegayirira wabula balagira gavumenti y'eggwanga erya Uganda okukola urgent and immediate impartial investigations mu circumstances zino. Kati okumanya bino ebintu bikyali biwanvu. Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa okusinziira ku statement eno oba okusinziira ku kiwandiiko kino, wabula ate wano bagamba nti bino biri linkiti byakolebwa ku bantu abattibwa mu maka ga Muwanga Kivumbi nga biri mu ku kiro ekyaliko okulonda nga 15 then nga 16 enkeera. Kati bano balagidde gavumenti y'eggwanga erya Uganda mukole okunoonyereza investigations urgently and impartially. Ani eyakuba abantu abo amasasi ate omusango ne baguteeka ku Muwanga Kivumbi atalina yadde emmundu yadde akasaali. Babagambye bino tebinnaggwa, mulina okunoonyereza ate mufulumye report. Although Uganda's constitution guarantees the right to bail
and prohibits arbitrary arrests and detention. Security agencies frequently rearrest people after courts have granted them bail, and the courts have denied bail to other political opponents, extending their pre-trial detention beyond the maximum period under Ugandan and international laws. Amateeka agafuga eggwanga erya Uganda abakulu kwe bateekeddwa okufugira. Amateeka agali international mu international laws bakimanyi bulungi nnyo ti Uganda already government ya Uganda yamenya dda amateeka. Obadde okimanyi nti abantu nga Bobby Yanga baani bakyali mabega wa mitayimba ba Eddie Mutwe ng'ate omusango tebannagubasalira. Amateeka bye gagamba nti ensonga eno abakulu baagivaako dda. Gyabamu ku basibe bammiddwa beyiro ne bagenda maaso n'okuba nga bateekebwa mu mbeera eyo. Bano bagamba kino kigenda kuba kiragiro gavumenti y'eggwanga erya Uganda okukola okunoonyereza ku bino byonna kyokka teweerabira n'ekitongole ky'amawanga amagatte ye statement y'emu gye baafulumya nga bagamba nti Uganda bagiragira okukola investigations. Bwe baba bagamba Uganda okukola investigation tekitegeeza nti baba bawadde bbeetu, wabula baba bategeezezza nti Uganda bagitadde ku nninga efulumye ripooti. Ate ripooti eyo webanga erimu ebyobulimba bagigaana. Mujjukira ekyagwa Tanzania ombozi ya Tundu Lissu ne Samia Suluhu baafulumya report United Nations, Human Rights Watch n'ebitongole birala ne bigirijectinga ne bagamba nti yo report nfu. Kakati bakugamba kola investigations ezigenda okuba nga ntuufu ate mulimu bya bulimba ate ssaawa yonna onaawulira. International human rights law requires any pre-trial restrictions on criminal suspects to be consistent with the right to liberty, the presumption of innocence, and the right to equality under the law. The UN Human Rights Committee, the international body that provides authoritative analysis of the International Covenant on Civil and Political Rights, has stated that pre-trial detention imposed on suspects as punishment, among other reasons, is inconsistent with those rights. Ekitongole ky'amawanga amagatte n'amateeka international laws, amateeka okwetola ensi yonna agafuga ensi, ebintu ebigenda maaso n'okukolebwa ku basibe mu ggwanga erya Uganda naddala abali political, oyinza okuyita ba political prisoners, tebikkirizibwa. Amateeka siga Uganda gokka, siga Africa gokka, wabula amateeka ag'ensi yonna, era ng'ekitongole ky'amawanga amagatte kyeki overseer ekya bino. Kati wano Human Rights Watch eba eri mu kukikoowoola kiveeyo kigende maaso n'okuba nga kiteekawo embeera, kigende maaso n'okuba nga kyogera ku bintu nga bino ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Amateeka agali mu kuziyiza bino kyokka Uganda gegenda maaso n'okuba nga emenya gagambibwa okuba ti mu mboozi eya Muwanga Kivumbi gagenda okutandika okuyigga, ne gagenda okutandika okuteeka obunkenke mu bakulu ab'eggwanga erya Uganda. Bakimanyi bulungi nnyo. Ugandan law criminalizes torture under the Prevention and Prohibition of Torture Act 2012 and the Human Rights Enforcement Act 2019 provides for personal liability for public officers who commit human rights violations. Amateeka mu ggwanga erya Uganda gennyini muvudde ku international laws gaprohibitinga era gacriminalizinga okutokyalinga abantu. Jjukira Muwanga Kivumbi bakugambye bamutokyalinga, kakati ekitongole kibajjukiza mukimanyi nti mwamutokyalinga naye amateeka tegakikkiriza. Mukimanyi nti kino kye mwakola kimenya mateeka era musobola okuvunaanibwa. Mukimanyi nti ekitongole ky'amawanga amagatte kimanyi naffe ffennyini tugoberera ebigenda mu maaso. Kivumbi's charges are only the latest in Uganda's intensifying crampdown on critics of the government. Ono amanyiddwa nga Budo Shoals, deputy ona omu kubamyuka abakulira ekitongole kino ekya Human Rights Watch asinzira mu ggwanga erya Kenya, yagambye nti emboozi ya Muwanga Kivumbi y'emu ku ezo emboozi ennyingi ennyo ezigenda mu maaso n'okuba nga zinyiiza, zeesittaza, zeeraliikiriza ezibadde zaapeninga mu ggwanga erya Uganda eri abo abavuganya gavumenti ya omukulu amanyiddwa nga General Kaguta Museveni ne mutabani we, nti ono Muwanga Kivumbi ali omu ku abo abangi ennyo abagenda maaso n'okukolebwako ebikolobero nga bino. The authorities should drop all criminal charges against him. Uliriza balagidde gavumenti ya General Kaguta Museveni nga si kugisaba, si kujeegayita, wabula kugiragira emisango gyonna criminal charges eziteekeddwa ku Muwanga Kivumbi zirina okuba nga zimugibwako, and ensure that all security officials implicated, uliriza nti ate gavumenti erina okukakasa nti buli muntu yenna ow'ebyokwerinda eyalabikira oba anaategerekeka nti ye yatulugunya oba yeenyigira mu kutulugunya Honorable Muwanga Kivumbi ateekeddwa okubeera ng'avunaanibwa. Kyokka jjukira kino ekiwandiiko kya Human Rights Watch teweerabira nti n'ekitongole ky'amawanga amagatte kyafulumya dda statement
era nga mu statement yaabwe nabo baalagira dde eggwanga erya Uganda kiki kye liteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga likola. Wuliriza wano. Ono Volker Turker yagamba, I call upon the government to abide by its obligations under the international human rights law, the African Charter and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Volker Turker yagamba nti naye tasaba busabi ggwanga lya Uganda wabula alagira gavumenti eggwanga lya Uganda okugoberera amateeka ge bagenda maaso n'okuba nga bafugira mu ggwanga, okuwa ekitiibwa oba okussa ekitiibwa mu mateeka agafuga eggwanga lya Uganda. Volker Turker yennyini mu bigambo bye n'agenda maaso n'okuba nga abifulumya n'ekitongole ky'amawanga amagatte kyennyini nnyini mu ofiisi ye ne bagenda maaso n'okuba nga bafulumya statement y'emu. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January. N'emboozi ey'ebitongole ba NGOs ezasuspendingibwa nazo bazoogeddeko. Kakati njagala owulirize wano. Abadde yeebuuza nti ekitongole kino kigattako kitya ekitongole kya Human Rights Watch. Wuliriza bulungi nnyo otegeere. Nakugambye eno International Watchdog byekola byonna bigenda mu maaso n'okuba nga bikonekitingibwa eri ekitongole ky'amawanga amagatte, eri amawanga nga United Kingdom, amawanga nga United States of America, Bufaransa, Germany n'emikago egy'enjawulo. Kuno kwogatta ne Amnesty International. Nakugambye Human Rights Watch is an independent non-government organization. It connects to the United Nations and individual countries like the United Kingdom and the United States of America through advocacy, lobbying, publishing investigative reports to pressure them into changing foreign policies and enforcing human rights laws. Eno Human Rights Watch eri mu kuforcinga okuwaliriza n'okutegeeza amawanga nga America, United Kingdom n'emikago egy'enjawulo okubeera nga bakyusa foreign policies naddala ku ddembe ly'obuntu okwetolola amawanga agatali gamu. Human Rights Watch briefs UN bodies, committees and the UN Security Council on real-time violations happening in a global conflict zones. Uliriza ekitongole kino babriefinga kugamba batuula n'abakungu bane organizations enjawulo mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya UN ne baba briefinga ne bababuulira ebikolobero byennyini ebikolebwa mu mawanga ag'enjawulo. Babriefinga UN bodies, committees omuli ne UN Security Council ku real time violations is happening globally mu conflict zones. Kati wuliriza conflict zones bawugera mu bitundu ebyo ebiba birimu conflicts oba ebirimu obutabanguko oba ebirimu okulinyirira eddembe ly'obuntu. Kati obadde okimanyi ekitongole kino batuula n'abakulu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte ne bababuulira ebintu ebigenda mu maaso ku ground mu ggwanga erya Uganda. Kyokka ate jjukira nakugambye bakola investigations batuukira ddala ku ground ne bayinterviewinga n'abamu ku bantu on conditions of anonymity. Abantu abo ng'amannya gaabwe tebajja kugoogera wabula ne baba nga bafunye information okuviira ddala ku ground. Kakati bakonectinga n'amawanga gano. Human Rights Watch is an outside watchdog. It holds the UN accountable, such as criticizing UN responses to peacekeeping failures or on other issues, rather than taking orders from it. Kino ekitongole tekitekinga orders za UN, kyoba UN yeragira kimugende wano obakola ku lwabwe. Bwe bamala okukola ku lwabwe, then UN ne bagiodalinga bo kati be bateeka ku nninga ekitongole ky'amawanga amagatte okukola omulimu gwakyo. Bano aba Human Rights Watch, they investigate how the domestic and the foreign policies of powerful nations like the US, UK impact human rights globally. Bano
investigating n'amawanga gali amanene nga UK ne United States of America, Germany, Faransa n'amalala. Tiddala ebigenda maaso mu Uganda mubimanyi, muteekinze action kati gwe mulimu gwe baliko ssaawa eno. Era bano kigambibwa okuba befinansinga. Baagaana, uliriza, they stay completely objective. Human Rights Watch refuses all government funding, meaning they do not take money from the US Department of State or the UK Foreign Office. Baagaana obuvujjiriza okuva mu ggwanga lyonna basobole okusigala nga bali independent. Jukira ebitongole ebimu ogenda okulira United Kingdom, eggwanga lya Bungereza di facilitating ekitongole ekyo. Ogenda okulira eggwanga lya United States of America di facilitating ekitongole ekyo. Kino ekya Human Rights Watch baagaana. Tebafuna buyambi, buvujjirizi oba ssente yonna kuva mu ggwanga lyonna. Bakola ku lwabwe basobole okuteeka ku nninga amawanga gano nga tebalina kyekubiira, tebalina we batidde, tebalina mbeera yonna gye batidde okusobola okugenda mu maaso n'ensonga okuba nga zitambula. Kati bye bigambo biri keka pressure kaliwe kavudde abakulu batandike emboozi eri. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. Olonga ka pressure katandise okugenda maaso n'okuba nga kalinnya. Ensi etandise okugenda maaso n'okuba nga etegeera nti omusajja agenda maaso n'okuba nga ateekawo akazito eyafuluma mu ggwanga erya Uganda n'abagamba agenze kukonkona nzigi za bitongole biziri sobola okuba nga zibeera accountable kubigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda. Bino yabibagamba era kati bitandise okulabwako. Nja kuzaayo kemabega nkukomezeewo akatambi ako. Yabategeeza nti nfulumyako mu ggwanga erya Uganda naye sigenze kwekweka wabula ngenze kusaggula. Uliriza. Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa ti era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za ssente z'omuwa omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo mwe mubadde munkuumye nga bwe mwabakuuma kubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange ba honorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo
bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki maanyi g'abantu balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo kumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Kyomukisa omulungi ebyo byonna byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuze tubagamba nti kamera kye kyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abali bankuuma mu campaign mwenda mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu police with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka eje nadduka nga banumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bana Uganda akalulu ka $226 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo nagwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunakule 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olulumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kinetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabenga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video ne kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza ba comrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tu mobilizinga bannaffe nga tu organizinga tupushinge back dictator tulememu wakawewevu tumakinge sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo government ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era bakomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe mwabali America mwabali mu Africa tugenda batuukako nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regime ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president.
naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu, era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bannayuganda. People power, our power. Our power, people power. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.